ekibuuzo ensi emala bbanga ki okolotetinga okumalayo access yaayo? Emala essaawa 24 era nga olwo lwe lunaku. Ne leero tugenda kusoma ku nkyukakyuka y'obudde. Era gwatana subscribinga simanyi kyolinda. Subscribinga, sharinga, likinga itane munajja alabe tugende mu maaso. Kaakati katusoke tule ku kifaananyi nga bw'ogirabaawo planet yaffe ng'ogirabira waggulu mu North Pole. Etambula yeetooloola naye nga yeetooloolera mu sanko obanga teva mu kifo nga yeetooloola nti ekitundu wekibadde wekidda bwekyo bwetambula ensi yaffe nga bw'ogiraba oba ogirabira mu top. Era nga wetwongera okwetegereza acceleration rotation yayo akasana bwekaaka bwekati ku nsi tekagikubamu direct yonna nti waggulu paka wansi okuva mu North Pole paka mu South Pole. Kagikuba nnyo mu mbiri z'okusinga. Era nga mu North Pole olabira ddala nga katuukira mu degrees 23.5 Celsius. Ndowooza tutambulira wamu. Kati ate era ekibuuzo ekirala kiri nti ensi emala bbanga ki okwetoolola enjuba? Emala ennaku 365 mu orbit era ng'ogwo gwe mwaka mulamba. Era mu kaseera nga yeetoolola enjuba mwesanga embeera ey'enjawulo oba sizoni ez'enjawulo okusinziira mu direction gy'eba erimu ey'akasana. Nti waliwo ebiseera ebimu weebeera nga eri kumpi nnyo n'enjuba ate era waliwo ebiseera ebimu sizoni ezimu wetuuka ng'eri wala nnyo n'enjuba okusinziira weeba etambudde. Kati mu January waliwo kye tuyita perihelion ke kaseera enjuba weetuukira ng'eri kumpi nnyo n'ensi yaffe oba ng'ensi yaffe eri kumpi nnyo n'enjuba. Ate waliwo kye tuyita aphelion ekyo kitaba mu July. Ako kaseera era akaseera enjuba weebeerera ng'eri wala nnyo n'ensi yaffe oba ng'ensi yaffe mu orbit yaayo yewadde space nene nnyo ku njuba. Kati era oli ajja kumbuuza nti weebeera okumpi mu January ke kasana akangi oba mu July bwe buba obunyogovu. Kati tubirabe bena mu vidiyo eno kubanga tukyatandika butandisi. Kati katumale okwetegereza ku nnaku 365 bw'omwaka mulamba tumanye ensi etambula eti era tumanye embeera y'obudde ekyukakyuka eta mwezi ennaku 365. June nga 22 solstice olaba nga North Pole ebeera etunudde mu njuba era nga South Pole wansi ebeera eri bali wa njuba. Kitegeeza eba tefuna kasana ate North Pole eba efuna akasana kangi. Ate nga 22 December solstice ate olaba nga North Pole eba yeesudde akasana ate mwaka akaseera South Pole ebeera etunudde mu kasana. Jjukira ensi terimiridde straight. North Pole side ndala ne South Pole side ndala. Era ng'eyo solstice ekulaga lwaki winter. North Pole ebeera ne winter nyingi mu January. Ate nga South Pole yo ebeera n'akasana basamba ebeera mu samba mu January. Kati ate katulabeko ku budde bubeera mu makati wa December ne June. March nga 22 equinox kitegeeza kya Greek equinox. North Pole eba eri wala nnyo n'omusana era eba tetunudde mu kasana wabula ate South Pole eba etunudde mu kasana. Kitegeeza South Pole eba egenda funa akasana okumala essaawa 12 era ne North Pole eba egenda funa obunyogofu obanga tefuna kasana okumala essaawa 12 mu March. Ate bwe tukkirira mu September nga 23 equinox era atawo North Pole eba etunudde mu njuba era awo yeba efuna akasana. Ate kitegeeza si bwe bayeetooloola September North Pole eba egenda kufuna akasana kangi ate South Pole eba tefuna kasana kuba yo eba eri wansi ku njuba. Era nga mu ebyo ebiseera bye tuyita equinox oba equal buli kitundu kiba kifuna akakasana ekumala akasana konna kaba kaaka mu kitundu kimu mwaka akaseera. March North Pole batefuna kasana. September North Pole befuna akasana. Ndoza mukiraba bulungi. Era nga we wafa n'ekigambo equal night and equal day equinox. Kale ate era nga akasana bwe kaaka bwe katyo obanga kaaka bwe kavaayo kakuba nnyo mu kibutobuto amanya agasinga we gasinga okubeera. Era nga ensi wetambula bwetyo kugenda nga kakyusa mpola. Era nga we nabagambye mu biseera bya December January
North Po eba mbunyogovu ate South Po eba musana nga bw'okalabaawo kubanga ebeera wala nnyo ku kasana era kaba tekatuukayo mu season era ensi ezibeeraawo zonna ziba zigenda feelinga obunyogovu era nga yo South Po egenda beefuna akasana akali mu 23.5 degrees south latitude oba Tropic of Capricorn era ng'ebimu ku bitundu ebyetoolodde muno nga mw'osanga ne continent eyitibwa Atlantic biba bigenda funa akasana era ekyo kireeta summer season mu South Capricorn South Po. Kansubire nti tuli wamu tutambulira wamu bannange era bwe tuba nga tweyongeddeyo mu March nga 22 awo tulabanga omusana guba gugenda direct mu kitundu ky'ensi kitegeeza buli po ebeefunako afu emwe batefuna musana afu emwe ebeefuna omusana ate nga tweyongeddera mu June 22 ate awo tulabanga North Po ebeefuna akasana ate South Po batefuna akasana era akasana kaba tekatuukayo mu South Po era ng'ekyo kitegeeza North Po mwaka akaseera bigenda beefuna akasana akangi ddala buli lunaku almost buli lunaku kaba kalina akwakayo ate nga South Po yo eba inafuna bunyogovu mateeka kiri mu mateeka ekyo naawe oba okiraba bulabi abali mu ddungu abali mu nsiza ez'obunyogovu musobola okunjulira nti waliwo obunyogovu tukanga bwa buli kanaku era nga otulabira ddala nga bwe tutambula buffe n'omwaka mulamba bwe tutambula bwe gutyo nga bwe twali tukinyonyola kyekyawo n'olwekyo nga bwe nabagamba nti wano tambula n'okumanya tukyatambula ddala n'okumanya mu bintu ebirala bingi tujja bireeta nga tubinnyonnyola mpolampola tujja bukwatanga mpolampola bwe tutyo subscribinga bannange teweerabira ku subscribinga likinga commentinga ombulira nekyo tategedde oba kyoyagala okukunyonyolako ukomentingawo just n'ombulira nti njaku kungamba ku kino mulo 336 I sign out mweraba.